ekiwayo mubiri kyakkirizibwa ku kuwasa kwe kuwasa abakyala ababiri baganda bange nga mpunzika ku nsonga eyo kyeyolefu kimanyiddwa nti okuwasa ababiri abasatu abana n'omu yenkola y'obusiraamu era ekyo kimanyiddwa. Kakati ekyabataano omukaaga omusanvu omwenda okudda waggulu ekyo kyali mu byaziizibwa era nakyo kimanyiddwa. Kakati ku nsonga y'okuwasa ate wo tewali shubuhaatu, tewaliwo kibuzaabuza nti kino oba kino, tewali bibuuzo biyinza kujja ti ate obataano ate omukaaga ekyo kiri bayino nti ebi abana ababiri abasatu abana omu kimanyiddwa ye halaali. Wabula omukaaga abataano omukaaga omusanvu n'emiwendo omulala nakyo kimanyiddwa nti ekyo kyaziizibwa. Njagala okukubiriza abalala abawulira ebigambo bino timunnaffe oyo n'abasiraamu bonna abalina enteekateeka eyo kikyamu era obusiraamu tebukkiriza nsonga eyo era tukivumira ne sekuvumirira era tugamba abawalimu omuwalimu yenna aneetaba mu nsonga eyo oba eyagyetabyemu obusiraamu bugenda kumuvunaana era bujja kumukangavula biidhinillah. Ate nga baluganda mukyala ekyo kiri haramu bya mirundi ebiri kitya. Ekisooka abaluganda tebawasibwamu famire nga famire wakibuuza nti famire emu ekkirizibwa okuwasibwamu omukyala ekkirizibwa okuwasibwamu omukyala babiri buminga omu wabanga agenze ng'omugobye omulala omuleeta ekyo kimu. Ekyokubiri wabanga afudde onakola ki eno kikkirizibwa ne famire nga famire ennene katutujja kitagaza asijja kugwendawo nnyo mu famire awo ayinza okuba nga yamuwasizza naye ng'ali wala nga tali kuki tali mu layini eri nti onawasibwa ntawasibwa kati sijja kigeramu nnyo kiyingira okulaba bwe yawasizza mu famire eyo agwawa naye omulama omukulu gwendiko gwa mwenda. Kati omukyala owokutaano bamute ateebwe agende n'owomukaaga n'owomusanvu n'owomunaana n'owomwenda bakyala bataano bonabonawo obusiraamu kwaki bubagamba bubeerenga bubateeka mabbali babeerenga ki babeerenga bagenda ki bafune ebibanja ebirala ng'enjogera ennaku zino weeriwo. Kino ekya famire sisibakaga Allah yatuteekerawo etteeka ne litugamba nti tuwasa abakazi bana nga bakulembedde batukulembedde batubuulidde naye muganda waffe yalimanya. Mu busiraamu muno tulinamu ebitendera by'abantu waliwo bayita bamujirimu waliwo bayita bafasiku waliwo bayita bamunaafiku bonna basangibwa mu busiraamu naye nga bwebalaba balina athari ya busiraamu. Kati oyo nsijja mutwala mu kiti kyayinza omutwala mu fasiku kubanga bafasiku babeera mu lutakibu alkabairi nga bo bakuŋŋaanya amazambi tebalina libatya. Allah babagamba nti temwenda nga benda, temulya riba balya, temubba babba, temulyazaamanya nga balyazaamanya. Kati muganda waffe oyo yakoze ekintu takimanyi kubanga wabaali mu busiraamu tegeeza alina waagwa era agenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mubuuze ku nsonga eyo kubanga ye ekyobwenzi takitidde. Ate kino waakireereddwa okukikola mu lujjudde abadde yakikola mulaba mwenda ez'okuba nga alina na20. Kati nabwe ekito tugamba tutya nti obusiraamu eyo si yenkola yaabwe. Asatu ye Aisha era nga Salongo Nsiko nene nanyini bakyala mu kwoleka ekitiibwa ekyokuba n'abakyala abangi ne ono omukono sa ensonga egyaliko Isiraamu tekkirizibwa. Isiraamu bulina komu y'abakyala batugamba okuwasa abakulembeze eyawooye omwami oyo tugenda kumuyita era atubuulire lwaki akola ebikolwa ebyo. Tujja kukkiriza kuba nti ye aliwo okumenya mateeka ate ayinza n'okuba nga eyawoowa talina na buvunaanyizibwa. Wasa bw'abeera ng'oli wa kereziya nga musajja mukrisitu bulungi n'awasa omukazi asukka mu omu, obukrisitu si bwe bugamba. Obukrisitu bugamba omukyalo omu mwami omu kyekimu n'obukristaayo oba n'obufumbo bwe bayita obugendera wansi wa marriage act bwa mukyalo omu musajja omu. Okujjako omuntu ng'agambye nti nze ngenda kukola kifirika oba obufumbo obw'ekinnansi bwe bugenda mpaka ku infinity oba owasizza 10 oba 2 oba 3 obwo obufumbo bwo gye buli. Naye n'obusiraamu tulina limiti. Omuntu yenna awasa abasukka mu 4 obwo tebubeera busiraamu abeera yagenze dda mu bibye
kubanga tosobola kubeera ng'okoze obufumbo bw'obusiraamu ate n'ogamba oyingire obw'ekinnansi. Bwonna olina kuva eno nga wayingira bwa kinnansi. Bw'obusiraamu bugamba kubamu 2 3 oba 4 wookoma. Akola ebisukka ku ebyo si busiraamu. Era tasobola kugenda neyeekweka mu bya busiraamu. Gwe nga munnamateeka waliwo waavunaanibwa omuntu oyo awo? Unfortunately etteeka liri silent ku nsonga eyo nti omuntu akola obufumbo obusukka mu abo abakkirizibwa, etteeka liri silent ku nsonga eyo. Naye bano bekinyigiriza ekyokulabirako nti omukazi gwe babeera baawasa nga wookubiri owookusatu owookuna oba nnamba emu asobola okutwala bbaawe n'oyo gwe baawasizza mu bitaliiyo, kooti neerangirira nti ebyo bakoze tebiri si bituufu. Kyekimu n'omukyala gwe bawasizza nga wakubiri nga basooka ne bawasa omukazi eyasooka nga wakkanisa oba kereziya, asooka asobola okwekubira mu kooti n'awaabira bbaawe n'awaabira n'oyo omukyala owookubiri, kooti neesazaamu ebyo bye bakoze bye bayita obuki obufumbo. Naye ngamba wano oba tolina ky'omanyi. Ati bwe tosobola kukkiriza mwenda kugendera ku mwenda? Lwaki? Nesisobola. Era wentegeerera nti tuli mwenda. Sisobola beerawo. Babiri. N'omusajja nedda senga. Babiri bayawukana gwe ku mwenda. Ate n'ababiri tesikiriza. Alirayo 8. Oli wa mwenda. Ogenda wa. Ogenda mu buba bufumbo buba ki ekyo gye mbandaga. Siina gyendaga. Okuwulira nti n'omukazi awakali nawe abaana 2 abaana 7 beebweru. Okitegeera. Kati kyovola baira n'abasajja tugamba bulijjo waneero nti abasajja be baleeta obwezi. Okitegeera. Ate osobola kuŋŋamba nti muli mwenda. Buli kimu kyonna ogenda asobola okituukiriza. Era wano weekuzaalamu 2 nga ngenda nzaala eri omusanvu. Ab'omwenda era be balabirira abo. Anti onakubuuzizza. Bonna era tebasobola kubeera nga bamusajja omu. Kubanga oyinza okuwadde bula wiiki. Ati kati nemanya nti ewange ogenda kujjayo ku Lwokubiri, nemanya nti ewange ogenda kujjayo ku Lwokubiri, nange neefuna lwengenda ku Lwokusatu, nemanya nti ogenda kukomawo lwakumeka, wakubiri nekomawo ng'osanzeewo, nenkugamba nti nenzaala abaana nga 4, ng'oyinako atya omu nekugamba nti ogenda kakasa oti. Era tolina wogenda kakasa. Kitegeeza omusajja we bagenda mulimba ng'abaana. Tugenda mulimba tuzaale ebweru twenda akomewo tumanye nti ebitegedde senga. Kati abatalina kyatugamba katuzaale ebweru twende tukomewo atusange.